Best ine bizibu byayo. Tewali asobola kugala best. Okakasa. Tewali. Password. Best eyo giraba. Giraba sebo. Ine ebintu bingi byewewudde mu ggwanga. Nga kira yani. Bingi abavubuka bangi nnyo abafumbo bangi nnyo nga stress zaabwe zonna zigwera mu best. Uganda SARS ine ebizibu byayo bye twali tunuulidde nnyo okusinga best. Yani abakyala abafumbo bakulaba. Bandaba. Era ensonga zenjogerako. Nteredde butereezi bulungi. Era kanjogere ku nsonga zino fake. Eza best. Tulina ebizibu SARS zino mu ggwanga abantu babasenda abamu bagoba gye basula okitegeera. So ndowooza twali focusinze ku bintu ebyo eby'amagezi ssaawa zino. Best fine nti bali gitaddeko amateeka nebaako byebeekyusamu bwe bange badde ina byesussizza okitegeera. Omuntu agenda okuva gy'avudde ogenda ku best aba amanyi kyanonyeeyo okitegeera. Ate obuseegu bwa best ekirungi kyabwo nti gwe obunoonya ate obusangayo munda okitegeera. So singa bubadde mu public twali badde tulina obuzibu mu ekyo okitegeera be baginoonya okitegeera. Nze nina abavubuka bangi ababooda abanvuga abavubuka bange benkola nabo mubeera mwenna n'owulira emboozi ze banyumya ku best. Okay. Nze nga nze ndowooza naaliyagadde naye sisobola lw'ensonga ezimu oba endala. Ensonga ezimu oba endala sisobola gendayo kuba omwana asobola n'okukwatira ka vidiyo awo ne kafuuka ekizibu. Naye nga best so ndowooza si kyekyali badde ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda ina ebizibu bingi saa zino buli omu byatunuulidde era byamanyi. Nga best kyali badde ekintu ekirala okulowoozaako. Black Sugar yagamba ku best iwali bucket nga ogenda wojja no 49 ne baga bucket night. Nti waliwo chupa west ne west. Kati ne ku best waliwo bucket night y'abaki y'abakyala nga babakuwa. Kambuzeeko fiiki ku best ababeerayo baana bato bantu bakulu akuzeemu. Kakati nze kyendowooza Uncle Fiiki omukyala yayogedde ku nsonga ezo bamuyita Dr. Annette Kezabu linnya simanyi oba yogedde bulungi oba yogedde bubi n'asonyiyibwa. Ye chairperson of the pornography committee okitegeera mu bufunze nti ye chairperson akulira akakiiko akaziyiza ebyobuseegu naye balokola omulimu omulungi era sigenda gamba nti utakoze mulimu gwe agukoze. Naye njagala ntegeeze gavumenti ntegeeze n'abantu bonna bekikwatako ne mukyala Annette nti best hotel esanyu banatete ku Busega road awo oba ndoza mbite Busega weesangibwa erimu abakozi abagenda mu 100 nze wendaviireyo kuba nakolerayoko okitegeera. Yes nakolera ate story nagibawa ate kujja oddako edition eddako ya best ogenda tuwera kyekibeera mu best. Kakati abakozi abakumikira mu 100 nga mulimu ba DJ mulimu aboza toy mulimu abaana abatandika okuyimba mulimu ba waitress mulimu ba waiters mulimu n'abantu bangi. Doctor okugala best kale wandigambye nti kale mulabye nguba kisusse naye abaana abo bagenda kuddawa nkugambye bagenda mu 100 bawera bayinza nobanga bawera kubanga nze njogera ku best nga tebannazimbawo kizimbe kyolaba nze ndi ku best gye nakama gendamu eri enkadde nge tugenda mu bakozi nga 100. Kati dokita gwagamba okugala best oba ganti okugala best twandike nga tunagamba nti okugala best naye abaana abakola bagenda kuddawa emirimu gigenda kuddawa okitegeera emirimu gigenda kuddawa balina family ng'olwedde best yennyini waliwo abantu nze bemmanyi abakazi nga batunda bajja akakoola ekasenge naye ng'omukazi agamba nze abaana bange mbaweeredde mu best hotel. Best ebweru waayo wokkawoka walina abaana baweeredde paka ku university ng'oli agenda n'akwatekawo obuntu bwe ekiro n'atandika okutunda. Awo n'ababeerawo ab'ekiro b'oyogedde ababoda nga baweeredde abaana ku best hotel. So kitegeeza kiti Dr. Annette akulira akakiiko kw'ebyobuseegu sooka otunire ogamba abantu bano ngenda bateekawa ate kyemmanyi ne best ew'omusolo nendowoozamu ne ŋŋamba nti best hotel okusinga ogamba nti nomugijjewo oba mugipanishinge mu ngeri nga yakusaanyizibwawo mutule nayo mubagambe mumanyi tuteesa kino ne kino mukikomye nekino nekino nekino. Ate n'ekyokubiri obusagu bwa best hotel amazima gali nti obusanga awo twebuuze kiki ekireetera abannayuganda okuva gye bava
ne bagenda mu best hotel kitegeeza abannayuganda balina stress nyingi ate wali atagenda ate tebakaka muntu genda mu best hotel tebakaka okitegeera singa best hotel ekwata drive nereka abawala abali obwere ne bayita mu natete n'ebituli ebirinaanyeewo awo gaba best etambuza buseegu wabula best hotel yenge nawo gamba nti olunaku olwokusatu mujja tonyumirwe yani okubera ekyaliwo essimu kyaliwo oyo tomukase agera gamba olagawa ku best tugende kitegeeza ina stress kitegeeza gavumenti n'abafaayo ku ekyo basooke batereeze abaana bano abatalina mirimu bagenda mu best okitegeera boogera ku bakyala abeetunda abagamba nti tugenze kwetundira mu best abakyala abasinga tebeetunda nti baagala naye amazima gali nti omukyala abeere waka ng'alina abaana omusajja yagwa ku accident talina mulimu ne password n'agenda ku best yeeyi oba oli awo ffe nga best tugirabamu ekifaananyi kirala ate nga waliwo n'omuntu ali awo ye best ng'agirabamu ekifaananyi kirala nga ffe kye tusuubira si kyekiri mu best anti kati olenge olaba ebiseera ebisinga nze nsobola okubeera nga benakwera mu best ate boogera ebyaliyo tebyaliyo okitegeera wabula nze njogerako ng'owamawulire ate njogerako ng'eyalabako emigaso gya best hotel ebyandibadde ebi byogamba nti ya best hotel bagamba simanyi obuseegu bungi nze pointi yange eri nti obuseegu obwo ani abunoonya okitegedde mwaba bunoonya yaba abakakiiko bali batutteko obudde ne bagenda ku best balabe ekibeerayo ku best nina ewa bode yanvugako nga ntwalawo ku studio abbawe makindi naŋŋamba nti best hotel erina salooni bw'oyingira mu best oba ogenze mu nsi ndala naŋŋamba mulimu salooni mulimu sauna mulimu mobile money mulimu buli kimu omuntu kye yali etaaza okukozesa mu bulamu mwekiri era osobola oyingirayo bwoti noba ng'oyingidde ensi ndala n'ogibeeramu nga buli kyoyagala okifuna ekizibu kimu butaba na kasente ne bwe kaba ku akawunti bakajjayo buli kimu kigwa mu best kimu banga kigwa mu best byonna tubikkirize tubigaane mukyala nete akeezaabu erinnya sinzo balisogera bulungi naye amazima gali nti mutunuule wansi mulabe best hotel abakozi abo beekozesezza nze kama kogera naliko mu best hotel okitegeera nga njoza no natooyi mwe nava ntandika obwemusi kati saawa zo ndi ku shonkola okitegeera mutwe mugambe abaana tugenda bateeka wanze point yange ekyokubiri ku bibya biri mu Uganda byonna kino si ekibi kisano okuteekeka akaamaanyi best hotel bannange abo buseegu banoonya bubanga gye muli abagamba nti nno best hotel ya buseegu mwaba bunoonya awo wenyini inakinsinza okwagala nti buli omu anoonya best otekkiriza mwana muto kuyingira abo otuukawo ng'oli muto balina babawuza bali professional bagenda kugamba nti genda yes ate ekyokubiri baba baagala kugala best hotel okimanyi nti amabala agasinga obuseegu mwebuli badengenda ogamba tegannakola linnya mu buseegu okitegedde kubanga katusooka ombuuli tuli mu kidongo wane owulira saawundi ekuba waliwo bakitinaiti kale omwana ne batandika okukolera wali eri ekintu kyonna anaagenda omuganga nti okikola ate wali amabwala byebiriyo oba okitegeera so nze kyenfaako gyemirimu be baana abakolera ku best hotel nze ngimanyi kubanga ereza abantu bangi ekozizza abaana bangi kwegamba best hotel tugirabe ng'ekifo ekyemploying abantu ate nga baemployinga lwambeera mu Uganda etatuukiridde kitegeeza nti bakama baffe best nga tennaggalibwa kubanga tennakolebwako kikyamu kyonna mutugende muteese n'abantu abo mwaye mugenda bakolera ki naye nawuliddeko nti bakabayita emirundi egisukka mu gumu nga bagamba bagenda kukyusaamu baali bategeka okwoza emmotoka biki so ne babayita ne bategeeza nti bagenda kukyusaamu ekyabakomezzaawo oluutu eno nga balaba kisusse bazze kuggalawo kisuse kwabo abakyagala bo bakiraba bulala bwe baali bawoleza ennyimba ezitali nnungi eziwemula omukulu wa FCC yavaayo n'agamba nti oluyimba olwo gwalufuula olw'obuwemu kati best hotel gwagifuula ey'obuseegu kubanga oba togenze eyo oba ekifaananyi kye batusiigira ku best si kyekiriyo gwe gambye bw'oba togenze eyo tegenda beera ya buseegu gy'oli ate nana ekyebula ngambyemu n'abakakiiko lwaki tebagenda ku best ne balaba ekiri ku best bagende ennaku zonna balabe kibeera kitya kituufu kikolebwa kitya kuba abantu nga balaya nibo bagabe batira stress zaabwe tokikola ate nga stress best hotel kyenjimanyiiko yemu ku mabaala agaleetedde abantu okubeera nga tebagenda kwetta stress bazigenze abavubuka tebagenda kuba butayimbwa kubanga ebawa emirimu best hotel tujja kukwata n'omu kamera tugendeyo nkulage best hotel entuufu nze ndi ku best hotel enkadde okuva bazimba ekizimbe ekyo sigendangayo nze ndi ku best emyaka nga 5 emabega naye essaawa zino bagatako ekizimbe lozena abakozi bameka
ate abavubuka bo bagamba ku best twagala tebatukuula tebalya zaffe guggwerawo nendaba mu comment section nga almost abantu bonna bali mu comment section yaye bagamba baggale best okuggala best baggala parliament okitegeera yes okuggala best baggala parliament video yenkugamba nalabye eyo comment section ngerimu abantu nga 15,000 nga buli omu agamba okuggala best wakiri baggala parliament kati akikulaga nti wetutuusa abantu balabanga amazima gali nti ku mbeera embi gye bayitamu balabanga abakulembeze balowoozi tebabakoledde so ne batuusa ne bagamba nti naye mumanyi best hotel okuba nti abakulembeze tebatukoledde emisana ekiro ka tugende tumaleko stress soda tebukeeranga tuli bulungi nga tetubitegeera oba okitegeera kati comment section ekyetegeeza oli abantu abali emabeggawo okulwana best eyo mu bizinesi bibamu obeere gwe wali eri ku Nairobi ndiyo gyolina waliwo oli nga tayagalira ddala naye akasajja kano okitegeera so nze siwagera kugala best olw'ennaku gyemaze ku bannayuganda abantu abamu abasinga abasomeddewo abakyala abawereddewo abaana abasajja abakoze ebintu nga babijja mu best nyinaye musoomo gwe mmanyi nga yazimba ennyumba mu best nyina dijja omugwe mmanyi nga yazimba ennyumba mu best nyina bawaitress bemmanyi nga bazimba amayumba mu best hotel fe twakwera ku best hotel waliwo omusajja wali amuyita musiraamu eyali headway yali supervisor balina mu headway supervisor sikyajjukira naye nga azimbye akoze zifaamu mu best hotel tegeeza naye ate alina abantu baawo emirimu yaye teyasoma yadde n'akamu naye nga ali ku best hotel wakolaki wakolera wayiza kati omuntu ng'oyo kyensaba dokita sigamba nti dokita ane tekyakola kibi akola mulimu gwe bwe kibanga gyebiri okitegeera naye afubyemu akafaananyi agambe n'abantu bano bagenda kuddawa so nze kyengamba agenda abawe guidance abagere mumanyi kino nedda nekino nedda nekino nedda ekyokubiri amazima gali ntukirize tugane mu mawanga gonna mubeeramu ebintu ebimu nga by'abantu bakulu best hotel byekola byonna babiba birungi by'abantu bakulu babyesonyiwa batwalayo abaana abato yes naye wabanga bantu bakulu nga be banoonya obuseegu obwo ekirungi tebubeera ku social media tubeesonyiwe awo wenyini nga tufundikira olwaleero Okelo Christopher Okelo omutemu ino kyongerako oyogeramu tubayogera ko Okelo wa Uganda Cranes baizo gamba nzikanya n'abagaba mu ku mazzi so oyino tera omutemu Okelo bamuleseero mu kooti ne residence baddewo olwafa lw'amawulire omwana namawulire waffe bamutomedde awo emmotoka eganye okusiba awo ku makyawo nga baleese Okelo awo era bamututte embeera nga si nnungi naye katongera okumusabira naye kati ye Okelo yeeganye emisango naye nze kyendowooza omusango gw'oyo omwami engeri gye gukwatibbwamu n'abantu obusungu bwe balina n'ebizibu byabwe bye balina sigutegeera nze gwannemye otutegeera omuntu eyeyisizza bw'atyo tasaana ayisibwa bw'atyo omuwa amazzi ga kunywa bamuwa gaaki omuntu eyeyisizza bw'atyo Ficshots simanyi naki kiri mabega wa musajja oyo alinga mulalu tategeerekeka password omuvubuka oyo kiki omulowooza I think nze katulaba ekikolebwa ku muvubuka oyo tekivoola mateeka lwakuba nti omuvubuka oyo ye yamenya emotions zaffe abanayuganda olw'ensonga kyeyakola kyatunyigiriza tewali amwagaliza kaki kalungi lwakuba nti ate munnange mu mateeka asobola okubeera nga alina eddembe erisala ku mazzi tebane mumpe ku mazzi alina okunywa alina okulya alina okulya kyogamba kati alina kulya talya kati munnange lwaki abanayuganda kibaluma nnyo bagamba omusajja oyo ku bintu bye yakola lwaki anywa amazzi lwaki bamukwata ng'anywa amazzi nga waliwo bakati abantu bakiikiraga nnyo kuba edi mutwe baani abantu bwe bati bamuwembejjezza nnyo okusinga bawayiswa butegeezi balina engeri gye bamukwatamu tetegeerekeka rights ze baziviolating alina right ey'okunywa ku mazzi ate obuzibu eteeka ddi olaba omusajja oyo an'ogumusanga asobola oguwangula ng'alesala amateeka abalungi kasaba adiga omusango waliwo yaŋŋamba nti ebyamateeka tojja bitesobola password bwe tebigendera ku luzimbu ekituufu kyabadde ki amateeka fine gali bwe gatyo then waliyo ne kkooti y'abantu kati ekkooti y'abantu eri bw'ebeeganye nga bamuwa abantu kati ekkooti y'abantu ogiraba singa abanze ekkooti y'abantu gye baataddewo sigikkiriza abalonzi badde bajjawo abalamuzi ne bagamba gye ŋŋamba sigamba eyo gye baataddewo si y'abantu n'abantu bulijjo gye basaba si bandigambye bati tugenda kuteeka wano akapande akagamba
kiru okero don't kiru okero okero musimbe layini kwegamba kino kye baakoze bantu babaleetedde buleetezi muwulire omusango ogenda mu maaso naye temwenyiga naye ate era kooti erina be yalonzeewo naye ne baleeta akawaayiro ne bagamba n'ebyabwe tetujja bigoberera nnyo nze nsaba gavumenti bwe bangeeta kooti y'abantu tukwate akapande tekewo kiru okero ne free okero eteke nambole mu kisaawe abantu basimbe layini nga tebalina go bakase abagamba free okero baddeeno abagamba kiru okero baddeeno ojja kulaba ndiyo gye bayite kooti y'abantu naye bino mbate jangu muwulire kati tutuulire tukuliki olwedde bajjaji bagenda ogamba nti bannange tukoze tuti kati nze ekituufu kiri nti okwongera ku spendinga ku ssente zaamwe wa musolo ze baliko ze baspending si kooti y'abantu naye nga ate nekye bakoze si kibi kubanga bo ekituufu kiri nti bagoberedde mateeka amatuufu mateeka gagamba ki alina onnywa ago ge mazima alina okulya kubanga tumanyi bulungi nti omuntu okumutamu mu amazzi mu emmere baba nga abamusse okitegedde so kati Ryan ne baana abadde bagambeeyo nti ate biki mukkirize nga password wakirambise kati kale alina right okulya nnyo basalewo kye basazeewo ekyo kimu leero bagenda kusalawo okusinga okwongera abantu ennyiike n'obulumi leero bagenda kusalawo okay Ryan nga tumaliriza bubaka ki bwolina obusembayo Ryan Future Music nga bwe nfunye omukisa leero era ne ntulako n'omugagga wange MC Password nsaba nkubuuzeeko ekibuuzo nina ekintu kye saategeera njagala kumbuulirako kasente kano ke baawa bakasuku bintu ebyo byaggwa bitya Ficshots bali akasente ko kasente ako kakyali kazibu tetukategeera akasente kakyali kazibu tebannakafuna akasente kasuku bamugamba getugenda kuwa ssente naye tebatannazifuna akyawoominga azifune naye olaba Rayani kisobola okubeera nga abantu bamugamba nti ssente zisaana baweebwa naye Uganda we yatuuka tukkiriza reality seebasoose ofuna ssente tuwulirako abayimbi ne bawa biliyoni 10 ate tubawadde biliyoni 5 si we yatuuka weewo nze Rayani yena gwe bawadde ssente oba gwe bafiiki sirina buzibu ensi we yatuuka weewo Uganda kati aweeri ntuufu kati Uganda weeri weewo oba baziwadde gwomu genda olye oba baziwadde fiiki genda olye sikyalina buzibu kati tukijjeewo tutya okubeera nga omuntu omu yalina okufunamu mu kintu ekyo okusinga abalala so twali banzikye ndowooza tukoze tutyo tereza sisitimu eyo sisitimu toyinza terera kubanga ensi ayina abagikulira ekyo kyagale kigaane ensi ayina abagikulira ate era abagifuga kati abagifuga abo booliko oba boolaba be basalawo ensi etambula etya era Rayani ne bagala mu makyane bagamba nti twagala Rayani addemu okutuula mu kamera ne fiiki toliddamu kutuulawo ago ge maki kati tugaane ensi eyo bajagala bajja okutambula mpaka ekituufu bwe bali gange tukooye balikoowa naye nga tolina kyogenda kukola kutereeza kakati akasente akolowooza muntu kina muntu kyayinza asaanidde okukalyako akasente kakasuku in case nga nze ndowooza buloga naye lwakuba nti kasooka kayita abantu bewandiise yabayita bewandiise kasoba nga wewandiisiza ojja kafunako kasoba nga wewandiisizza oba tewewandiisizza togenda kukafuna Ficshots anoonye kuwandiisa leero nsonga nkulu eyo wewandiise bajja kakuwaako nze kyendowooza nga nze password nga tumaliriza ki ekitambula nze ndowooza kiyinza okugamba kiri kimu nti omuvubuka yenna akukola Fiiki ensi eyagala b'amaanyi ensi eyagala bakozi ate omunafu talina wajja kumanyikibwa olunaku lwonna talina ajja mumanya abeere mukazi ajja kuzalawa mukikakyo ojja kubeera tolina kyoyogera ngeri yawakapale bakyaliwo bajja kukyawa ngeri yawakapale kale tulina kusigala nga tupika nga tukola tojjaako kigere tayimu yo egenda kujja buli omu gy'oli eyo tonkikakasa buli omu tayimu yo egenda kujja tulina kupika bupisi kulemezaako kigere nakukola nnyo n'obugumiikiriza n'empisa kikulu nnyo okukakkana si buli musango nti olina oguwangwa naye obanga oli mutuufu ekyo nakiyiga si buli kintu olina wayo komenti naye obanga oli mugezi sometimes omuvubuka alina abeerako obusiru abalala beera abagezi g'osobole okuwangula abantu bagamba kabiitu kasalirawa Prosper Unisex Beauty Parlor mutundu awo wetubeera Prosper Unisex Beauty Parlor ngenda basaba ekintu kimu nti mutunde ku madaala mujje
muje tusala akaviiri tubasiba akaviiri tubeerawo ate mwakamu akabayimbi siwe kiri omwana asala akaviiri bamuyita Fred agenda kusala akaviiri bulungi nnyo yes okitegeera byonna obimanyi okitegeera muje tubasala akaviiri muje tubasiba akaviiri mutunde ku madala nga ku masannyalaze Prosper Music Exhibit pale ja kubeera nga ate ebakolako bulungi nnyo ne Crayon Lux Nails tuli awo mutundwe opposite Eva Brown Bakery abakyala mujje tubakoleko enjala mujje tubakubeka makeup omukyalo oluve wangu okukola olwala tugende wali ku madaala bakusiba akaviiri otukagane n'omutindo nawe nyini ani password no natusuubiza ekivulu watusuubizayo kasho tugakola tutya inshallah management yange kyalina byeri mu kutegeka naye nga guno omwaka tulina okukola album yes guno omwaka inshallah kale kaseera mbeera mu kufumba tusula mu studio nga tutegeka ndongo lukoba ku lukoba toyimanyi okay otetugenda kusukawo ng'obadde ne Ficshots wano ku Ficshots channel YouTube channel nga buli kimu tukuleetera nyongera okujjukiza programu eno eteekwamu ssente Margarita Juice and Coffee bali awo nansa na kajuice kyekyo atuute support accessories bo bategeera amasimu food and restaurant bayira nansana nze ndiwe nansana iwe nansana batumbeetu awo ku food and wo awo tebavaawo Ivan bonabona bo kwegamba ali wabe akamere buli kamba bakaba yagala mujjeko inshallah mubeere bulungi wamma mwera abantu temujja